mwabiyingira nga byakusaaga. Your Worship, for record Richard Chief State Attorney. Your Worship, this matter is coming up today for further mention. Wish to inform court, Your Worship, that inquiries of this matter are still ongoing. And we ensure that the remaining inquiries are expedited to ensure the committal of the accused persons to High Court. It is on that background, Your Worship, that we seek an adjournment. Your Worship, first of all, it was us who made the application. We made the application, we rejoined, and we made a response, and we have no right to. We have no right. We appreciate the fact that you are served with this technique. That is a fact. But we wish to submit that as DPP, as police, these exhibits were received on the 4th of March 2025, which was a Tuesday. And then, as a quick institution and a sensitive institution, we drafted the application immediately. And it was uploaded on Netflix. We did not know that council is not on Netflix. I don't know. I'm not saying that it's on Netflix. I'm just saying I don't know, because after filing it, the expectation is that Netflix does the service automatically. Actually, we are courteous that on top of Netflix, we serve them with a physical or hard copy application. And I believe my senior colleagues should have been more appreciative of that. But at the same time, we couldn't speak for defense, seek standover. Because we do not have instructions from which is a Besigye and they do come here. We have no instructions, so we wouldn't speak for them. It is on that, Your Worship, that we would have no issue, we would have no objection to the adjournment. I think you can serve courteous with that. But we are of the view that the matter be fixed on Monday. The application will be fixed on Monday. The reason for that, Your Worship, is my senior colleague has heavily submitted, my senior colleagues actually have heavily submitted on the need to have an expeditious investigation in this matter. And this is part of the process of investigation. Given the fact that it is crucial, it will be better, prudent,
rational to have this matter adjourned to Monday and heard. Today, by the time we court takes leave and then we get out of there, it's likely that the convoy will be at tomorrow. So we request that we are allowed to speak. Yes? I think that's okay, President. Yes, and then we also request that the 14th of March, which is next Friday, save time, that we have Mr. Odiek Benedict, because we have heard that it doesn't exist. So we have to for him. We just want to see. I'm sure you have no problem. You want to confirm that it's not a fictitious and non-existent person. Do you have any problem? But Josh, before you leave, what's not the pronouncement on that one? On the him being here on the 14th. I think it's in He just said he has no question, so I expect him in court. You let him speak on the matter. Your Worship, no problem. And also confirm, Your Worship, that they will be responsible for bringing him. What is the problem is that he will be here? Answer. The matter is that You have not made the orders that should appeal. That is, yes, they have been skiing. But this is a criminal application which is arising out of the main suit. So yes, I expect them in court. Unless you decide otherwise. No. It's up to the accused person. You are adding your own order, they are remand to protect. On the other files. Yes. I get it. And you're supposed to, as prosecution, to show us. We expect that he's undertaking that because we are now in month 3. Perhaps it means that in April, when the 6 months are done, we will be ready. Also, just remind my colleague that the matter is not starting today. This magistrate's court at Macau. It started a long time ago. To the extent that we know Mr. Richard and his team represent the state which causes the arrest. Which caused the arrest of these individuals from November up to now. So I recite what my colleague said, that in Article 28.1, the entitled to a fair, speedy trial. And in regard to what we asked for so that we can plan, in Article 28, Article 3, paragraph C, we are entitled to adequate time and facilities to prepare for the defense. We are sticking to facilities. We are not asking for money, but so that we can plan appropriately for the accused person's defense. That is our request. And we assume that the need for them to keep things in their pocket is overridden by having this consideration of fair trial. Nothing stands in the way of that point. Kindly ask him to give us guidance on this. Ombeera yonna yakutulugunya nga bwe mugiraba, yakutulugunya olw'ensonga nti okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 16 amateeka lwe gamenyebwa nti tebagoberera amateeka ga extradition ne baleeta Dr. Besigye wano bed babasiba ennaku 3 mu Makindye Barracks ebweru w'amateeka nga Ssemateeka agamba ssaawa 48 ne babatwala mu kooti ey'obusibira mu bbwa Kangalu kooti y'e Makindye General Court Martial gye mwalaba gye twalabira ennaku eyo za Lumonde tugivuddemu General Court Martial tuzze wano
ate kati bazanya jangu nkwekule kubanga bali badde nti obujulizi bulirede bali mu General Court Martial bamutwalayo nga balinayo ki bagenda bali batwalayo ki ekyo kibatasobola kuleeta wano wabanga ddala bali n'obujulizi obugenda mu General Court Martial bwe bujulizi bwe bali badde baleeta wano naye balaba kati bali mu jangu nkwekule ate badda mu buntu tubukolomoni mu katemba simanya bateeka mu application simanya baagala kusumula masimu simanya baagala bino simanya baagala biri kwegamba obirabira ddala nga bintu byakupangirira byakujweteka bisango okwongera okukuumira Dr. Besigye n'Obedi emukomera tewali kigendererwa kirala. Olwaleero tubadde tusuubira nti bannaffe abo banaaba bamaliriza okukuŋŋaanya obujulizi bwabwe bwonna nga bwe baalaalika oba bwe baalaalikibwa lwe twasembayo okujja wano naye ekibaddewo mukirabye nga bagamba balina emyezi 6 teginnaba kuggwako nga bulijjo bweri nkola yaabwe era bwe babuuza emyezi 6 egyo mugijjawa balabye bye bakalidde ku matama naye mu mbeera ebaddewo nga basaba bataddemu application nti baagala kufuna we bakuŋŋaanya bujulizi bulala nga balaga nti bo nga poliisi fayiro bagifuna nga 11 omwezi ogwokubiri naye kati batandise okunoonyereza batandise ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu n'obabuuza okuva Dr. Besigye lwe bamukwatanga 16 November last year ani abadde abuuliriza era oyo abadde abuuliriza lwaki si yabawa buwi fayiro zonna bye babadde banoonyereza obujulizi ne batandikira awo bwe banga twogera ku state kubanga state ebeeremu ne agencies zikolagana naye bo bakulaganga nti obujulizi obwabasooka eri mu General Court Martial simanyi oba baddala baali banoonyereza nti bo batandika fresh kati batandise era bataddemu n'okusaba nti kooti ebakkirize mu Under Access to Information Act basumulule amasimu ga Dr. Besigye n'Obedi Lutale za Dr. simu 3 Obedi Lutale simu 2 nga balowooza nti zina engeri gye zaakozesebwamu obukyamu nga bikwatagana n'omusango gwe babateekako wano naye nga okusaba okwo baakutaddemu ng'ennaku z'omwezi 5 bwe batandise okunoonyereza nga 4 nga 5 ne bateekamu application nga 6 ffe ne bagitusavinga olwaleero nga baagala ewulirwe kati olaba abantu abakola ebintu mu ngeri eyakasobeza kati tubiwakanyiza era omulamuzi n'afikisinga ennaku z'omwezi nga 14 lwe tukomawo wano okulaba nti application ye yeewulirwa oba ddala babakkiriza okubikkula amasimu ago n'okugjamu bye baagala babireete ng'obujulizi oba nedda so ekyo kye tujjako wano ng'ennaku z'omwezi 14 naye gwe omusango guteekeddwayo nga 28 ye mention okulaba bwe banaaba batuuse ne okunoonyereza kwabwe. Kaso mulina nteekateeka ki okulaba abantu bano nga bafunako okukalembereza? Twateekayo okusaba kwaffe kooti wiiki ewedde era tubadde tujja tubasaba bannange mutuwe omulamuzi naye n'okutuusa olwaliro tetunafuna mulamuzi agenda kulira bail application eyo kyennyamiza era twongera okusaba ekitongole ekiramuzi babeere bavumu ensonga baleme kuzeesulubabba baleme kuzitya fayiro eno bagikwasa omulamuzi batuwe olunaku olw'okulira bail application kubanga kino kikwata ku ddembe lya buntu kikwata ku bulamu ate batukandaliriza ebbanga liweze tuva tugamba nti eno si prosecution naye persecution so yembeera eyo gye tulimu naye katwongere okugenda mu maaso n'okulaba nga tulwana okufuna obwenkanya mu kuwumbawumba kiki osobola kwogera ki ku mbeera y'omusajja? Do we serve at
Nakawa or workers' house or both?